Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri asabye abakulembeze bulijjo okukulemberamu omumuli gw'okutondawo obugagga kiyambe okukulaakulanya ng'abantu n'ebitundu mwe bawangaalira ng'okusaba kuno akukoledde Kyankwanzi bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'abakulembeze olugenda okumala ennaku 2 nga luyindira ku ttendekero ly'ebyobufuzi erya National Leadership Training Institute e Kyankwanzi wamu ne ku Tamba Hydrological School e Kaweweta mu district y'e Nakaseke. Okusaba abakulembeze okulaba nga bakola ekyo kyennyini kye basaanye okukola ate nabo okuba ekyokulabirako kitegeeza nti bw'oba abantu bagamba okulima emmwanyi naawe olina okuba nga olinawo w'otuuse si byagamba mwe mulima emmwanyi ate nze ka ŋŋende mu bbaala. Honorable Nabbanja agamba nti abakulembeze tebakoze mulimu gwabwe ogw'okulambika abantu be bakulembera ku ngeri y'okutondawo obugagga ng'agamba nti gavumenti ebakanye n'eddimu ly'okubangula abakulembeze ku buvunaanyizibwa bwabwe. Ekigendererwa kyaffe kiri kyakulaba nga tubangula abantu bano okukola emirimu gyabwe okumanya ekyokukola. Naffe mu kabineti oba yajja wano oyagala ogaye tetumanyi kyakukola naye okwejjukanya kikulu abamu bamanyi era tubasiima. Agamba nti President Museveni yasazeewo omusomo guno gubeewo kiyambe bannayuganda wamu n'eggwanga okusobola okukulaakulana. Baminisita okuli Huda Oreru Abbasoni nga yavunaanyizibwa ku baazirwanako wamu ne Jennifer Namyangu ow'ensonga za Bunyolo basiimye enteekateeka eno gye bagamba nti yakuyamba nnyo. And that one is also being a woman. We can look into details. They just don't look. They look into details of everything. Basically, we are here to network, we are here to make friends, but we also here to form teams, winning teams that can transform our people. Enteekateeka eno yeetabiddwamu n'ababaka ba paalamenti okuva mu disitulikiti ez'enjawulo nga bano bategeeza nti abakulembeze b'ebitundu bankizo nnyo mu kubangula abantu be bakulembera ku by'enkulaakulana kiyambe eggwanga lino okutebenkera. All these leaders are here because of your wise leadership and the wise leadership of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Because I'm very sure you implement. Yamyuka omuduumizi w'ettendekero erya Nali nga ye Kano Henry Serugo ayogedde ku bintu eby'enjawulo bye babangulamu abakulembeze bano. As you see me before you're here, I'm standing in for the Director National Leadership Institute, who has not been in position to be with us for some time because of the so many squeezing schedules. However, I, as the Director National Leadership Institute, had to come in, not to leave vacuum in place. Omusomo guno gwetabiddwamu abakulembeze abasobye mu 100 nga bavudde mu disitulikiti 10 nga gutegekeddwa ofiisi ya Ssaabaminisita ng'eri wamu ne Minisitule ya Gavumenti ez'ebitundu. Ivan Mugisa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.